Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira obanga otuwuliriza. Wenjogerera General Salimu Saleh kandibanga kaweddemu ebyesse birungi oluvannyuma lwa lutamaguzi okugenda mu maaso n'okwekalakaasa nga wamulumiriza nga we yali emabega w'ekikolwa eky'okubba obululu bwe okumulemesa entebe mu paaliyamenti y'eggwanga enkulu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira ku mulundi guno lutamaguzi y'omu ku bataayiseemu era nga naye ye okusinziira ku bujulizi bw'alina bw'akakasa agamba nti nno abantu b'e Nakaseke baamuwa akalulu era nga abamuvuganya b'oponenti be yabakubira waggulu nnyo. Okusinziira ku lipooti z'alina documentaries ye akakasa bukakasa naye agamba ewannyo waawo sigenda kufiira mu paaliyamenti bwekiba nga n'akafo ka paaliyamenti nako kabaluma nga nako mukaagala General Salimu Saleh kaako nkakulekedde katwale ngenda kubanga nkuwa obutambi bwa lutamaguzi ng'agezaako okubanga yeemulugunya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okubanga otuwuliza gwe mukwano gwange atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala butereevu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ebintu birungi si birungi nga we nkugambye gwe mukwano gwe nkamala okuteerako obutambi n'oluvannyuma tunaagenda mu maaso. Salimu Saleh kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe, kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke? Salimu Saleh kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke? Salimu Saleh kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke? Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Salimu Saleh ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi. Ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye, n'obagamba nti can be eliminated, ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Salimu Saleh twakukola kyene ewaffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Salimu Saleh kandwana w'omuganda wa Museveni. Lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde bali ab'akakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye ku kalulu ka lutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne bagaa tugasse buli kimu kiganye. Salimu Saleh n'atuula wali ewa Sseŋŋonzi, omusajja bamuyita Sseŋŋonzi Ddamulira, n'abagamba n'abayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu w'e Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula million 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozesezza. So njagala kubasaba bannange omusajja Salimu Saleh nze yanzibyeko obuwanguzi bwange n'abakakiiko ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi. Sebo Salimu Saleh taata twala obuwanguzi bwo taata, twala ne Namayanja Deputy Secretary General Muwenaale mwe mwazze ne mubba obuwanguzi bwange. Mutwale taata, muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu. Bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100. Si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina ddala forms zonna nzirina. Noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge. Tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale. Era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula. Bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi. Buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala. Naye ssebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe. Buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi. Batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu. Batwetoolodde obukulembeze bonna. Mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo. Mu kakiiko bw'otasanga tasobya osanga aheebwa, bw'otasanga aheebwa osanga byamukama, bw'otasanga byamukama osanga kuniihira, bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga tumusiime. Kakati ffe be muzingako eno ewaffe ffe tukole ki? Tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe. Ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde. Tumanyi nti muli ba buyinza, mulina emmundu, mulina ababayambako mu kukwata abantu, mulina ababayambako okukola kyonna. Naye ssebo Salimu Saleh taata akafo twala, taata akafo twala. Ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita taata akafo ko twala ak'obubaka bwa paalamenti. Yes, nga w'obiwulidde
gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Obiwulidde mukwano gwaffe muganda waffe mwagala w'abangi Honorable Lutamaguzi ng'agezaako maaso n'okwemulugunya ng'agamba naye situma abantu b'e Nakaseke mukoze omulimu gwammwe, mukoze ekisoboka buli kimu okulaba nga munjira akalulu, naye abakukumpanya abalowooza nti nno eno ensi baagigula, abalowooza nti nno eno ensi bagirinako ekibanja, bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekawo embeera okumulemesa entebe. Jjukira nti no Lutamaguzi y'omu ku bataakomyewo ku mulundi guno kukiika mu paaliyamenti y'eggwanga enkulu. Waliwo n'abantu abalala bangi nnyo, wabula ye agamba nti nno akalulu ka leero obutafanako na mulundi guli NRM oba abakulu mu gavumenti batuwa order nti bayiseewo ababaka bonna aba NRM bakiike mu paaliyamenti. Ye yali mission. Kati abamu weewaawo akalulu kabalemu okubala okubba ne babaleka ne bayitamu, naye abamu baazibiriza n'okuzibwa ne bagamba ekijja kijje oyo temumuzzaayo, newankubadde yali abakubidde waggulu nnyo. Tujjukira bulungi nnyo ng'akalulu akaliwo mu Kawempe aka Nalukoola ne Farida Nambi, walaba embeera eyaliwo. Kati ne ku guno omulundi era abadde baagala okuteekawo embeera basobole okuba nga bayisaawo Farida Nambi, naye ne babibalabalamu nga baba tebayitawo bajja kuba beerabisizza nnyo. Kwe kuleka Honorable Nalukoola Luyimbazi asobole okuba ng'ayitawo nga yeesogga paaliyamenti. Jjukira ono gwe baali badiringa naye looya, kati yensonga waaki baamuwaddemu akaagaanyaako, yensonga ye obululu olaba nga tewabadde so erigid. Baagezezzaako nnyo kibala ne kibalemerera ne bagamba ewannyo waawo ono katumuleka ayitemu. Ekitaabadde ku sayidi ya Lutamaguzi yabadde ne bad chances nti okuba nti ali mu kyalo nnyo, abasajja baasazeewo okukola kumaani zonna zonna ze bakola basobole okubeera nga bamusubya entebe mu paaliyamenti. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, naye ye abagamba bye mutwala mutwale, kitegeeza nti nomba muntu tteko ideas zange agenda asigala nga alwanirira bannayuganda, era yeebaza abantu b'e Nakaseke abaweddeyo nnyo omutima n'omwoyo gw'okufiirira eggwanga lyabwe ne basobola okuba nga bamulonda nga bamubeereramu ku buli kimu ekyagenze mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, njagala nkutegeeze nti nno Lutamaguzi si ye mubaka yekka ali ku ludda oluvuganya eyabbiddwa oba ataasobodde kubanga akiika mu paaliyamenti newankubadde yawangudde. Babaka bangi abasinga bawangudde bataasobodde kubanga balangirirwa, nga kino nno kikuliddwamu akakiiko w'ebyokulonda aka Electoral Commission akakulirwa Simon Byabakama, era statistics ezafulumiziddwa Simon Byabakama zimulugunyizibwako n'enkola gye yakozesezza, era twamulabye ng'agenzaako okubeera nga abuzaabuza mu bigambo bye okusobola okulaba ng'afikidinga ki kyalina okuba ng'awa bannayuganda kusaba miitingi eri bannayuganda. Naye njagala tubategeeze nti nno eyo si ye enkomerero. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV, nyongera okujjukiza gwe ali eyo mukwano gwange bali mu diaspora, abali e Dubai, abali e UK, Katoman USA, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Mwabajja mu comment section mbeebaza nnyo, nammwe abasharinga ne mulayikinga mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Gwe ali eyo ampuliriza. Wabula njagala nkutegeeze eggwanga Uganda gulowooza linaagenda mu maaso singa akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission Simon Byabakama agenda mu maaso n'okukozesa eno enkola nga talekulidde okusinza ku mirimu nga egitambula exercise ey'Electoral Commission engeri gyetambuzaamu emirimu gyayo. Olowooza Uganda enaagenda mu maaso nga ekitongole kino eky'Electoral Commission tekimaze kukwatibwamu, tebazzeemu nakola conditions oba zigavaninga ekibiina kino ekya Electoral Commission? Bulowooza Uganda enaafuna enkyukakyuka? Kubanga kyekiri ku mimwa gy'Abannayuganda era eggwanga lyennyamidde. Kino nno kyanyise nnyo eggwanga ne kirireka nga lyennyamidde nnyo n'okusingawo olowooza, kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kasalawo ani ge katwala mu paaliyamenti. Kituuse ku extent nga ke kalina okusalawo ani alina okukiika mu paaliyamenti, ani alina okukiika ku ntebe y'obukulembeze, ani alina okukiika ku bwa kansala. Kati kino kyennyamiza Bannayuganda, ate nga Bannayuganda bye balina okuba nga basalawo ani gwe bandiyagadde abakiikirire mu paaliyamenti, ani gwe bandibagadde abakulu mbere okutwala eggwanga mu maaso. Kati kino omwagaanya tegukyaliwo, omwagaanya gwabajjiddwako eri Simon Byabakama. Kitegeeza ki?
olowooza Simon Byabakama nga ye independently kino akikola nga ye with personal gains, with personal interest, oba ayina emmundu emabega emukozesa bino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ekyo nakyo njagala ojje mu comment section okitangaaze bannayuganda. Yo why Simon Byabakama ku myaka gy'ayina ne gy'abeeredde mu kifo ekyo nga chairman w'ekibiina kino ekya Electoral Commission, akaseera ka runninze ekibiina ekyo kakulembedde entebe eyo tekamala, olowooza si ke kaseera yeekube mu mutima aveeyo alangirire either resignation oba okwewaayo okulwanirira eggwanga lye nga Uganda, eggwanga abeeko ne kyalisasula. Nguluza kino kyali kimugiddeko mu ndowooza oba yeetaaga okuba nga akigirwamu oba yeetaaga okuba nga kimugira mu ndowooza asobole okubeera nga asalawo ensalawo entuufu ey'okutaasa bannayuganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Golowooza ye ki ekisaanidde okukolebwa okulaba nga Uganda bannayuganda bagenda mu maaso n'okwenyigira mu byokulonda nga balina justice mu kulonda kwabwe? Olowooza ki ekiyinza okukolebwa? Naye olowooza kino kinaakolebwa nga akakiiko ak'ebyokulonda kagenda mu maaso n'okexercisinga engeri gye kakwatamu emirimu gyagwo mu ggwanga Uganda? Kiki olowooza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Nagambye Dolly ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Kati ssaawa zino n'eggwanga n'eriba nga lyakutabanguka, teritabanguka olw'okuba nti nno bannayuganda banyiivu baagala kweddiza buyinza, wabula okusiriwazibwa n'abo bali mu buyinza, naddala akakiiko ak'ebyokulonda. Okimanyi akakiiko k'ebyokulonda kayinza okuteekawo chaos, ensasagge ne kaleetera n'eggwanga okutabanguka lwa bintu bye babalangiridde obutalowooza kiki kigenda kuvaayo mu bye babalangiridde. Ekyo wali okirowoozezzaako? So olutalo nga lunatandika mu ggwanga terutandikawo na bintu binene nnyo. Teruyinza na kutandikawo nti nno oba mubaddemu ki nti oba kweddiza buyinza, wabula okusiriwazibwa n'okufuula abantu abawumbatuutu abatategeera, abo bagenze mu maaso n'okukolawo ensalawo yaabwe nga bo ate gwe n'obaleetera results ndala. Ekyo nno ekintu kikyamu nnyo, nakyo kyandiviirako eggwanga lyattu Uganda okuba nga lisajjuka, okuba nga ligenda mu lutalo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So bye bino ebintu ebimu bye twagala abali mu buyinza abasobola okukyusa mu buwaayiro buyinza okuba nga buluŋŋamya ssemateeka n'okuteekawo enkugiro esobola okureducinga ku maanyi n'obuyinza akakiiko kano ak'ebyokulonda bye kayina. Tujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko emabega nga okulonda tekunnabaawo, kakiiko ke kamu tulabye nga kajjamu ababaka abaakiika edda nga kagamba nti bano tebali authorized, tebalina bipapula bimala kubayingiza parliamenti. Muno nno mwe mwali Mathias Walukagga, jjukira nti nno yatwalako dda ekifo ky'obwa meeya, naye akakiiko ke kamu akamunominatinga ke kagamba nti nno talina bisaanizo bimala kubanga akiika mu parliamenti, ate nga si ke kalina okuba nga kasalawo ekyenkomeredde mu byenjigiriza. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo, tusaanidde gibuusa maaso, twandisaanidde okuba nga tugitunulamu singa tunaba twagala okukyusa ebyantu bya Uganda gwe mugano gwange agala okugenda mu Uganda empya. Oli ku Yugi Updates TV, kubadde osinza oba nga otuwuliriza, nzikiriza nkomaawo. Osobola okujja mu comment section gwagala otweyungako nagameda kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi otwegattako. Mbaagala nnyo, mweraba.